Tugende rasta. Bamwe tukwagala nnyo. Nze nsinga rasta. Chakabi rasta. Chakabi nnyo. Then otidde. Tidde manga. Why? Kati bafunye ekyokukola. Nava. Mugamba ave ku motoka Yeba ne Michael Changa alikola gym. Bulali tuli naye listen. Ani tuli naye. Dana. Ochogera kochi cholaba. Well, simanyi chakogera Alan for now. Mejja kogera later. Later? Yeah. Ochaje baita charity. The love. Now yeah, it's a bit scary of course because we know who we're dealing with. Sometimes tukola what we do na ye abantu abamu tosobola kale nabo bantu nga fe. That's why we tugamba nti abamu baba neglectinga netusalawo ntugamba afeka tugezeeko okubeerawo gye bali naye we know who we're dealing with. Yeah, tumanyi betudilinga nabo. Look at the crowd. Spice abavubuka bonna bonna engeri ennakulire enankulabye eyo mu ghetto. There's a way these guys are like bantwalanga omuntu waabwe because they know nakulira mu ghetto. Kati since the bali mu ghetto bamanyi nti ndi ghetto munnaabwe. Lasta. Yama, tuli fenna, tugende wali fenna. Ama mugamba tere tugende wali. Dala tugende. But life is so crazy. Very crazy. So Madam Chagamba, since I was there, I've been there. There's way these guys bawuliranga bali so attached with me. Bawe nasomera awo Kampala Season College. Twalina abaana bava mu ghetto betwasoma nabo bangi. Kati abamu ku bo beba chairman beno kitegeeza. So genda kankankuwa listen mu buli wano. Tugende wali, tugende maaso. Tochikola right. Soko tambule. Ate kati bongedde owera simanya kitugenda. Lubiri lwe luli waji tulaga manager. Tulina kudde eno. Ne wandibuzizza omu ku bo. Wadde basiba ku bo tofa. Olenya muntu awo. Ne bano no balinya bawulira. Bano bavuddewo abangi bwe bati batwanso tambulanga batono. Jesus. Of course. Ize. Atoyo mvuko oyo alise problem oyo. Soko veyo mfune we parking ngati muleke parking. Rojo nga parking awo. Baga baveyo parking. Tugenda bawa bintu manjala funa we parking. Baana bato naye bali Sophias. Tebatya. Bati sebalabe. Ate mandabanga abajja obuzi tebagenda tuta. Tebagenda bata. Oh my goodness. Police. Ay. Kati wano abasana bamu ngo ina security ngeri. Emotoka vani hiyo ngate ya ikako. Ani ajivuka.
Diana atidde. Sinjagadde naye baba. Diana atidde bushango okola charity. Abaana batuyita bano tubalabeko bamulimu abamu nga omanyi na season college abaana bamu nasoma nabo abageto naye ndi mu kutya kubanga tutuseewo naye balina vibe etiisa muka katono amaanyi ndozogalaba kati simanyi wetuiza bahandolinga twalyagadde nnyo bakyalira loja wano wafunda nno wafundamu waliwo poliisi eyambyeko Diana naye abaana bangi kale bali okay so far for now but we don't know what might happen nabigenderera byabwe kuba goze bayamba buyambi This is the charity. This is the best charity I've ever seen that you've made. Wakati tudawa situmanyi naye tugenda. Bagenda kugoba mpaka. Jesus. Banange. Ana atisa. Migwe. Bali ku motoka yaffe waggulu bannange tufudde. Ku motoka waggulu ku vaani waggulu gye batudde. Ku vaani waggulu era bali mu vaani simanyi bali safe. Kuvani wagulu zibanayo matide situmani kati bana batwala abafande manager eno gye bayita charity tibasgonda n'obunanka bw'endabiro ay tugenda kola tunawe tugenda bawera ebintu byammwe mufuna we tugenda bawera ebintu wagazi kasawe yaman kwa kutukubira man gayambo sendabiramu bajja kunsika essimu damaso akasawe ko kali saidiwa kubanga nsaba kimu tutuke kasawe mirembe mutima gunkuba yupipo kama katonda abana bayina loze kirabanga kama katonda wange anyway ono bakati ebintu byabyewadde yabijewasiwa naye abiyina tesibanye motoka bagiguddisha ne Begabide kasawe kaliwa akasawe kaliwa nasitawe tulaga tufuna akasawe tubawe ebintu byammwe tufuna abantu abagazi tugende mubuuze kaliwa akasawe kaliwa bani gyendabiramu mbeereramu erikirya nga 13 tugende ku lubiri mutambule tugende tebona na motoka tona na motoka mugabe tano na motoka mugabe afa ku motoka mugabe afa ku motoka tugende ku lubiri oli afa ku motoka oyo abaddawo awo mumanyi oyo bawusa mumanyi oyo atambulira tugende ku lubiri bakora wa polisi wadeno tugende ku lubiri mgambe You are not safe. Obey the orders of police to safeguard you. That is why we want put your phone somewhere.